naliko wano embeera ya Chosen Becky eyaliwo ne mu bigambo biwayogera nga omusibirira entanda ng'omugamba relationship ye yandiwangadde naye eri nnyo mbutaala kyetulabe essaawa zino kyali mu kugenda nakyo mu maaso kyekikulembedde relationship ye. Let me think nti ebigenda mu maaso obiraba okuva bwe yafuna Abdul Sekajja mbiraba buli begenda mu maaso mbiraba naye nga nagamba nti tulina abayimbi bangi nga bayingira mu kuyimba naye nga tamanyi ebintu byakola bikosa bitya brand ye. Chosen Becky serizo zonna mu bulamu butazijja mu bivulu azijja mu mikolo that is kuwanjula n'ambaga naye wabayo ng'omukazi ali eyo ng'agenda kupangisa Chosen Becky ng'awulira mukazi munne ali wa bbalamu akaaba susuubira nti Chosen Becky asobola okuddamu n'afuna omulimu ku mukazi oyo sokukaddemu emirimu gya Chosen Becky gyonna bwe kyanga abaawo tagizze n'obugagga bw'alina tagijje mu ndo tabijja mu bivulu bino simanyi ntegesa enkuuka simanyi bikya abijja mu mbaga na kwanjula. Mu Uganda omuyimbi wabanga ayimba okwanjula n'embaga essente zakola olunaku zikubisaamu ono ayimbe ebivulu kanku ekyo okulabirako gyona ayimbira embaga milioni 10 n'ezo embaga just a wedding milioni 10 n'ezo. Chosen Becky ayimbira embaga milioni 7 okwanjula milioni 7 kata so okubeera occupied okuva ku Monday paka ku Sunday. Alina gamba kirungi nnyo okwetegereza ku muntu ng'alina ssente bw'osobola okutegeera embeera ze. Kati Chosen Becky mukazi wattu bambi tamanyi brand ya Chosen Becky kyeki eyimbira ani egenda wa fitayo yeki ye bossi wa bossi we ayina manager yayingira mu ndongo Katonda mu blessinga nyatafayo nnyo kunoonyereza omulimu gwange gwenkola bane ba customer bange bw'ogamba MTN oba Airtel oba Bukedde oba NBS oba Spark TV basiro gamaffe audience yaffe mukazi Bukedde olupapula baalukolanga lwa muntu ali wakati w'emyaka 40 paka okwambuka waggulu kati gw'emyaka 25-30 w'olusomye wera and good kubanga ojja kutuuka ku myaka egyo bakola gye baagala omuntu ya designing akacupa ke bayita Red Bull bamukolera omuntu nga either ositula ebizito either nga teweebaka ositula ebizito kakuwa energy either ng'osamba omupiira but era si tebakagamba nti okanywa ennyo olina kusobola okunywa buno nga 2 tosuka 2 naye waliwo abantu banywa nga buno 5 okitegeera kati Chosen Becky brand gye basasula okulaba eri mu manyanga ag'obufumbo amanyanga ag'obufumbo tosuubira nti waliyo omukazi because abakazi bwe balaba tebalinga ngaffe abasajja abakazi beerumirirwa omukazi asobola okulumirirwa mukazi munne fe abasajja kizibu nnyo okusanga omusajja akulumirirwa musajja munne okitegeera era bw'osanga omusajja akulumirirwa musajja munno oyo abakyaliwo ebyaddala abakyaliwo. Chosen Becky mukyala ayimba emikolo ne band kati kubamu akafaanyi kusaga ezigenda mu maaso wuuyo atadde omwana omuto beekisinga ng'omwana waseka wuuyo simanyi akoze biki agenze ku akawunti y'omusajja aposinzeko vidiyo akola ebintu bingi nnyo okukakasa nti omusajja ki ate laavu erimu okukakasa nti nzaala embuntu tesobola kuwangaala tebakulimba gwe kiweemu obudde era kyekimu kyenagamba Amiri nga mugambe Amiri bw'oba oyagala kubeera successful in life always give your relationship privacy. Relationship waliwo ensonga lwaki olina gyagala nga yammwe ababiri. Chosen Becky kyali mukola essaawa zino ayagala twongera proving nti omusajja yamulimu akakasa ensi alumya Amiri nedda ali mukakasa oba Amiri bonna ali mukakasa bakakasa nti omusajja wange n'omusajja yakutuka ekiseera abinyumire for the time being atuka ekiseera bimutamu nigula okujjukiza Chosen Becky alina abaana bameka sikati alina basibana nonyereza alina abaana bameka bano oli munamawulire bano basatu nkale kati omwana omukazi wa myaka alina abaana 4 ng'akyeyisanga ng'omuwala eyakava ku campus there's a problem nagamba omukazi omusiru atwakitinga abasajja abasiru era nenkugamba ebizibu by'abakazi bifaanagana ekizibu kya Chosen Becky kifaanagana n'omukazi gwe walesewo omwana ogwo bonna beeteka olubuto emyezi 9 oluusi luvaamu ne baluteeka mu incubation naye bonna beekoona akagere ebizibu yabikola ki
ekizibu Chosen Becky kyagenda okusanga n'omukazi gubalese ajja kisanga. So tumutunire tumuwe just tumusabire neza kyemusaba amanye brand ye kiki. Meya tolowooza nti kyadibadde kyabuvunanyizibwa cause naliko wano nga bwe nkugambye naliko wano ngamba nti relationship ya Chosen Becky bw'anaagikuumira nnyo mu kamera kigenda kukozinga ebizibu byebimu tugambe nti byebimu byagenda okuba nga ayolekera mu maaso awo ebimu ku byasonga okuba buli gwalaga ne waba agenda mu ttooyi ebimu ku byamuleeta okuba nti amiri gye bakwatagana byava mu kwemulisa jjukira mulimu abakazi nga basiru onosonyiza okugamba statement eyo mulimu abakazi nga basiru nga bo baagala nnyo okugamba nti oba Chosen Becky ayagala omusajja era ng'ensobola omwagala ate nsobola omumulemesa ngaffe abasajja tubeeramu nti nno kera ayagala kukaza kuno oyitemenga n'okuba mukazi wa munno n'abakazi bwe batwalina evidence bwetyo kati ng'oyagala okukera mu kyokuwangira relationship ye kunyumire naddala ng'oli famous ng'omwami wo si muyimbi gikuumi ng'eri private tojja kumanya ojja kati sawa ze bali mumulengeza nalaba ebbala mwali eri kati sokolireko tugenda gendayo mpolampola gwolowooza lwaki abakyala be basinga okulega nnyo oba okuleeta abaami baabwe into cameras olowooza lwaki ebiseera ebisinga abakyala be basinga okuba nga bakyagala nnyo omukazi nga tafunyeeko laavu ya taata na maama yeyisa bulala n'omukazi akulibwa mu nnyumba erimu maama ne taata yeyisa bulala bw'otumya abakazi b'ennaku zino ebitunutunu 8 bakoze na maama na taata mu nnyumba emu okitegeera ebitundu 2 ebitundu 10 bikuze maama ne taata oba bikuze taata yekka oluusi maama yekka ate ebitundu 10 ebisigadde bye bitundu ebikuze ne maama ne taata mu nnyumba egyo omukazi nga oba ng'oli ng'oli musajja nkwadvisinga nnyo okumakinga sure nti nno naddala omusajja ffe owasa omukazi akolidde mu nnyumba erimu maama ne taata because omukazi oyo aba wanjawulo message wenejja ku ssimu tejja munobya essaawa ekisinga okukeera ku makya okunobya abantu n'obuvumbu bwa Chosen Becky bava ku ssimu message yakwatanga n'agamba omusajja akiitinga omukazi yenna message temunobya omukazi yenna nga mugumu ng'akulidde mu maka agalimu omusajja ng'alina abakazi 2 oluusi nga akoze ne maama ne n'awulira nti taata we yazaalako emabbali tekimunobya agamba maama nga yakera ku makya n'amalako ne taata wange ng'alina ne baganda bange abalala lwaki simalaako so ensangi zino abakuze mu ngalo ne taata ne maama batono kati ojja kwesanga nga bonna abali mu media essaawa zino abatimbatimba abayanjula abasajja baabwe tebamanyi value ya musajja kyeki kyovala wangu nnyo okuliplacinga omusajja tekimutwalira budde era essaawa zino omukazi gw'oyagala nange gwenjagala mulimu omusajja amukwana naawe ali eyo mukazi wo gw'oyina waliwo omusajja amukwana amuli emabega yes gwagamba ebizibu byasanga mu relationship yo amugamba baby gwolekerawo omugamba amugamba kale singa nfuna chance nenkufuna wendi neneyirabira nti Katonda yatunda omusajja ng'alina kukozesa bigambo ow'emyaka 18 byebakozesa nga mukwana n'ow'emyaka 4 gwe bakozesa nga bakola ebigambo tebikyuka byetukozesa nze nsaba buli muntu yenna ng'oli eyo ng'oyagala ava ekunyumire ebeera y'abantu abo 2 kasengeramu owokusatu kasengeramu owokuna abokusatu bano social media ate kunsi ya Mukama obanga omuntu gw'oyagala amanye obwerere bwo akolemye okutereeza togamba nti kanoonye senga we bazadde be bamutereeze tebajja mutereeza obanga because mama takyasobola kulaba obwerere bwange naye mukazi gwenjagala amanye obwerere bwange nange manye obwerere seetaaga kugamba third party nyambe emutereeze waagaana okuwuliriza red flag yaman anaki anyway oyo meya we Bunnamwaya omukulu DJ Jacob Omutuuze ensonga tugenda zigenda mpola mpola okusinziira nga ekiri ku ground essaawa zino Chosen Becky n'omwami we gwe yafuna omupya omukyala gwe baasuula mu nnyumba omukyala Abudu gwe yasuula mu essaawa zino mukazi bawa Chosen Becky yagenze wa Honorable Balamu n'amusisinkana ng'agamba nti munnaaye ensonga emuleese omusajja eyafumbirwa Chosen Becky yamusuulawo talabirira baana
era n'amuggulako omusango ogwa defilement kozesa omwana ataneetuuka era Balaam n'atoowa order any time from now kaguli era bamunoonya kufa na kuwona. Kyenagambye nti ojja kunyumirwa nnyo relationship yo ngerimu privacy. Senga Chosen ne Becky yakuuma ebyama byawe ne bisigala mu bo kandi bali tutegeera omusango teguvunda nowa kuwanga akukola emyaka 10 guso okuvanya okuka mu vi ala Kerry yatuusa abaana abataneetuuka kwa buzibu essaawa zino ala Kerry ali mabega wa miki wa mitayimbo Paafu Daddy ba Justin Bieber bona essaawa zino ali muki mukakomera mu bulamu bw'ensi muno tolengeza nga tata w'omwana wo kanti kudiremu mu bulamu bw'ensi muno tolengezanga tata w'omwana wo kubanga tata w'omwana wo yakuteekamu entumbwe ze ezo n'ozeeteka emyezi 9 n'ozireeta mu nsi buli olengeza tata w'omwana wo n'omwana ensi egenda mulengeza. Meya ono kyogamba ono omwana ono mukyali yazze ewa Honorable Balaam kwekubira omulanga yalengeza tata w'abaana be bwe kuba akafaananyi ng'abaana be omwana we akuze nga bamuzanyidde akavidiyo akagamba taata wo yakwata mama oyo yafundisa mama we ku myaka 16 anti Balaam yamubuuzizza omwana we yasooka omuzaalo olina emyaka emeka nagamba she was 16 naye nga amateeka gawe 18 kiba kitegeeza nti essaawa zino bwe bigenda mu mateeka ba Chosen Becky bamukwata naddala njagala okakasa ensonga eyo kwa munnaye oli mukulembeze bulungi webigenda mu mateeka ba Chosen Becky bamukwata ate ku bulamu bw'ensi buno abasajja ebitundutundu 8 bafunisako abakazi ku myaka 16 embi nga nawe tewejjeemu nze wange twali myaka gye gimu twali above myaka 16 nemufuna omwana tetwali 16 twali above 16. That was 18. That is, I think twali 19. Yeah. Otegeera abasajja ebitundu 8 abali mu Uganda bali bafunisizaako abawala emyaka 16 embuto nga mumanya amateeka gaffe gakolera ani akumanyi olina buzito ki era Balaam misango mingi nnyo ejijja mu ofiisi ye ejina amakulu okusinga kuno guno gwa Chosen Becky natagifaako kanko ekyokulabirako yakulira abavubuka namuwandikira ebbaluwa muno munamanga n'abaana abawala abafuna embuto ku myaka 13 nemuwandikira ebbaluwa nengimuweereza mu ofiisi ye n'agirisiivinga walina okugamba munaye gendako mu organisation wete kuyambeko tiyakikola naye buli kimu ekirimu amawulire ekimuteekinga mu bantu akijjamu namuwandika nempandika kadda buli muntu gw'omanya w'amaanyi ne nani omuntu gw'osawandika w'amaanyi Kabaka ne Nnabagereka naye okuva ku first lady abaana ba first lady president's office ono speaker wa parliament aliko Anita Mo namuwandikira ngamba saba waki batufunireyo obuuma okuba popcorn obuuma ebyalaani batufunireyo obuuma obusaawa osegera teri muntu ali mu government alina budget yaddamu message eyo ne Balaam kanyini gwe mulako TV nga agamba lwanyanye abaana ye minisita w'abavubuka tiyafaayo kugamba nti Jacob munnanga ate genda ku organization eyinza okuwayo ebyalaani naye owulira nti ali mu bintu bya Chosen Becky since then takureplying n'ogamba minisita Balaam omulimu gwe gwakubeera mu bantu abamanyifu bana abantu babaleo sitabimukwatako muganda ngina wandika ebbaluwa nga mugamba mu Bunamu division nina abaana abasukka 10 abasukka 235 bafuna embuto mu COVID nsaba government oba nsaba onyambe onfunira ebintu bano wammanga nemuteekera nesale musale namuwandikira nno nakoza office ne Bunamu aya nenteekako abasoma catering bali abaana we bati betaaga obuuma obukuba popcorn oba obusika chips bafune entandiko bagenda bakole ki
abakera ku makyaba sabasima designing sima ebintu byagundi kwa scholarship na dinze gabawana teba muntu yakola kiyanyega naye omulaba nga ali ku TV nga agamba simanyi bachoze mbiki akwatibwe naffe tusaba government ejjemu abantu abatamanyi kosa bifo byabwe mu offices zaffe. Yes, mulimu abantu amunga ali mu office amanyi ku kima kigenda maaso amanyi ne embassy just ogamba bannanga tulina wetavu buti embassy ntwasa tusabayo tugulirayo ko kubyalana embassy ne mulem because minister nina atachikola nino omulaba nga ali ebintu simanyi ona ako n'owulira ennakulugana kati abantu bano omwana omukyalo ono alengezza atya bbaawe nanti buli mukazi yenna gy'oli eyo omusajja ajja kukuwa ekitiibwa nga olina kyoteeka ku mmeeza. Katonda ng'atonda ensi yatonda Adamu agenda okulaba nga Adamu tajja kumalako n'ensi mu lubiriizi n'ajjamu Eva. Eva mu kutambula nnyo n'agwa ku kibala n'akitwalira ani? Adamu. Eyo message y'amaanyi nti obuvunaanyizibwa obw'okulabirira tebuli ku musajja yekka naawe omukazi bukola ki? Bukwata ku kikkakatako. Bwe tutayige kugamba bakazi mazima nti emyaka gye tulimu gino omukazi kolerera abaana bo nga ne bbaawe wakola totuula waka ng'olina obusobozi nga wasoma genda okole. Naawe omusajja omukazi yeekuuma yekka bw'aba nga yagamba nti tajja kubeera n'onomuleka ewaka ajja kwenda kwaleeta enva ewaka kiruma nnyo omukazi bbaawe okufa najje wa Jacob wanajjeewa ng'alina abaana banna sijja mugamba munnange kwata abaana bazeewa njagala gwe saagala abaana bo abasajja ebitundu kinana bakyogera ekyo njagala gwe saagala abaana bo kwata abaana bo bakole ki anti bagamba mbu oba oyagala omukazi osookera ku baana muganda wange eyo laavu nga yakatandika laavu eba yakatandika ebamu promises nnyingi kasita omusajja akufunisa olubuto nalana lukutteyo nga gwe omwetaaga nga tandika okuteekako obukwakulizo abaana bano sibaagala wano oba oganya bajjawo vaawo ndekera abaana bange. Abasajja babyogera ddala abasajja abasiru abatamanyi kigambo taata kyeki kongo kubeera taata tekyegeza kulabirira abaana bokka bavudde mu mukazi gwozaala kulabirira abaana bonna ab'ensi obaguuminga obafuula ekintu ekyenjawulo mu nsi otegera kati okulengeza kukeera ku makya okunoonya solution nga n'omubiri gwe gulina solution. Kati kankubulire omukazi ng'webase naye n'omuzaalamu omwana asooka okumalako emirembe ng'olembufumba obulala just asooka okukwata ku mabeere ge ku lubuto lwe ne ku bukyala bwe n'ayogera ebigambo nga 4-5 n'agamba yonna gy'ali eyo ng'akutta ku bukyala bwe bw'ati nkusaba omubuzeeko emirembe because omukazi mukuumi wansi buli nkwasa emuyingiramu ekyusa omubiri gwe ebeera mu ye kyovula abasajja bangi nnyo bafaanagana bakazi baabwe ebikola endabika niwebuuza yayingira mubuvumo kati batandise n'okufaanagana because omukazi yatandika okuboninga n'omusajja oyo. Omukazi ne waafa olunaku lwaleero nga yeebakibwako abasajja 5 live sex omwoyo gwe tegusobola kuwummula paka abasajja 5 nga bamaze kufa. Abasajja 5 newoba nga bazadde abaana bamala kuggwa omwoyo gw'omukazi ne guwummula. Omwoyo gw'omukazi teguwummula mirembe paka kyonna kyatonze n'ekyamuyita mu magulu ge nga kimaze kuggwawo ku nsi. Jacob mu bufunzi olinga agamba nti omukyalo ono kyeyakoze okugenda ewa Balamu okwokubiri omulanga she did a big mistake. He did a big mistake as a mom. Are you for real? Yes, he did a big mistake as a mom. Naye ensi yakyuka nze kulanga engeri gye ntegeramu ensi. He did a big mistake as a mom. Naye ku ngeri ensi gyetambulamu tyakoze ensobi. Quote me right. Okay. Nganze ategeera ekitiibwa kya maama. She did a big mistake as a mom. Ogenda amisa Balamu okumulipotingira emisango gya bbaawe obutalabirira baana naye ng'ensi bwetambula tyakoze ki? Tyakoze ensobi kubanga ebya Kaisaali n'ebya Katonda kati ebya Kaisaali bino tyakoze ensobi wadde n'emu ne ku lwa Katonda yakoze ensobi nkikuddiremu ku bya Kaisaali tyakoze ensobi wadde n'egyo ne ku bya Katonda yakoze ensobi because ye teyeetaaga keera ku makya kukwata minisita oba omuntu omulala omuyambako bbaawe okumuzaamu amagezi
era omukazi walemera okuteekamu omusajja gwe yazalamu omwana amagezi manyi n'abaana bajja kubeera basiru nga taata waabwe because omukazi educator asinga mu nsi teriyo omusomesa asinga mu nsi nga mukazi. Omukazi bw'obanga oyagala kukuzalira omwana omusiru ajja kuwa omwana omusiru. Omukazi n'obanga azadde omwana omusiru alina ability ekwata omwana omusiru n'amufuula omugezi lwakubanga tebamanyi spiritually how to overcome such problems. Banoonya babbalamu, banoonya basenga, banoonya biki, banoonya biki naye nga solution baziina ku mibiri gyabwe. Omukazi niwazala omwana omusiru amabeere ge agayonsa omwana oyo gasa okuteekamu omwana oyo amagezi because ekigambo ky'omukazi kinzitowa nnyo okusinga eky'omusajja. Kyova ekigambo ky'omukazi abantu bakiwulira bakikwasibwa nnyo ennaku okusinga ekyaffe. Ekigambo ky'omukazi empewo zikiwulira n'amazzi gakiwulira. Ennyanja ziwulira ekigambo ky'omukazi. Towuliranga olugero lugamba nti omwana n'awaga mu Lake Victoria tebanoonya taata banoonya maama. N'ogamba fukamiraawo kuba amabeere go ku nnyanja yogera ogigambe ekuddiza omwana enkera ne bamuzuula ye mukazi. Lwakubanga abakazi b'ennaku zino bambi bafuuka basajja ate ffe ne tufuuka abakazi. Ffe omulimu gwaffe bakkusa mu kisenge, omulimu gwaffe balaga nti balina abasajja be baagala naye nga munakyala ffe twafuuka abakazi. Kyogera relationship ezisinga obungi z'aba celebrity abakazi aba celebrity bayanjula abakazi abasajja abo be basajja ate abasajja baagala ne bafuuka baki abakyala. Bwe teebereza n'okwata omusajja n'alekawo omukazi omwana omu. Atugereze ku bano abona omukyala yennyini nnyini ono bawa Chosen Becky be yalekawo n'agenda ne Chosen Becky. Bwe teebereza n'oleka omukazi gozaddemu abaana n'ogenda n'oli alina abaana abalala ate nga nawe olina already. Nawe mama n'okkiriza omusajja atalabirira abaana ajje mu bulamu bwo akuzaalemu omwana nga gy'avudde talabirira nga gy'avudde teyakolawo nteekateeka ebeera emaking sure nti abaana bazadde mwoli bafuna education ennungi bafuna obulamu obulungi because ekintu ekimu kyasinza okukaabya abaana nga tujja mu nsi byebizibu bye tuyonka ku bamaama baffe nga tuli mu mbuto. Omukazi wabeera olubuto buli kimu ky'omuyisaamu omwana akirisiivinga n'akitegeera. Kyova omwana azaalibwa n'akuba omulanga era watakuba omulanga basaba making sure nti bamukuba akaabe. Naye nga wogera mu spiritual world omukazi buli kimu ky'omuyisaamu ennaku gy'asanga obusungu bw'afuna ebizibu by'ayitamu obutalya mmere obutakola biki bigukira ku mukazi ku mwana munda. Kyova abaana mulimu abaana abazaalibwa n'azaalibwa nga maama yali ayagala mulenzi ninaazala muwala n'agula engoye z'omulenzi n'atandika ozitimba omwana ayambala ekitambo ky'okubeera ge naye nga kyava ku maama. Maama yali ayagala mulenzi n'azaala omuwala kati n'amutwitingamu ng'omulenzi n'afuuka lesbian. Okitegeera? Maama abamwekanya nnyo wabeera olubuto nti olubuto lwagala simanyi ndye ebbumba. Mu bulamu bw'ensi Katonda yatonda ekintu kirina okulya ettaka kiri ekintu ekyo okimanyi ekintu Katonda kye yakolomera okulya ettaka kiri ekintu ekyo musota. Kyova abaana b'ennaku ze balina enkwe nnyingi obeera kyali wano mutuuze ensopirira ofutamu n'akulyamu olukwe because omusota gwalyamu Eve olukwe gwamukama kino ekibaala kino omala okiyaba what tojja kumanya we yabatonda ojja kubeera wakabi. Sekazi watu n'akina agamba kiwooma kantu alyeko nani n'omusajja. So mu bufunze tuyige okusomesa abaana baffe nti you don't need a man okumakinga sure nti yatwala obuvunaanyizibwa bwo naawe obuvunaanyizibwa bwo bwakugunjula kusomesa kulabirira. Omusajja waleeta 10 naawe leeta 2, omusajja waleeta 2 naawe leeta 8. Yes kwataganire wamu kyekirekuzayo wale ku Eva yali ekiba n'agamba Adamu tugabane. Naye ojja kusanga omukazi afuna sente nnyingi nnyo omusajja afuna sente ntono n'addira omukazi neyefuula omusajja bambi omusajja atatena okwogera because omukazi yalabirira abaana yasasula ennyumba bw'anaayogerako omukazi ajja kukola kyajja mulangira. Bantu bannyo bali mu bufumbo nga tebafuna kitono naye nga abasajja abakola bye bati.
omusajja alengeza omukazi ne maaso g'abaganda be omusajja alengeza omukazi ne mikwano gye omukazi alengeza omusajja gwe yazaalamu abaana yamuzaalamu abaana buli wamu omusajja oyo mulaba nze asasula ennyumba taka gy'alina nze yagigula oyo musajja oyo n'empale nzazigula nze alabirira okitegeera tuyige okusomesa abaana baffe wobaka Katonda akwadde ekitiibwa ky'okubeera omuwala beera omuwala olizinga virginity y'ofuuka omukyala beera omukyala wokera ku makyala oteeka olubita emyezi 9 you become a mother aliwokera ku makya kulabirira nsi a mother aliwokera ku makya kubuulira nsi a mother aliwokera ku makya kusomesa nsi a mother aliwokera ku makya spreading love ate buli okera ku makya olizinga virginity yo manya anytime we can become a mother. Meya bino ebintu Chosen Beck byali mu kukola n'omusajja wa munne eyavudde na claiming talabirira abaana Malo. Ani kubona ina amalo. Bonna balina amalo. Omusajja alina amalo n'omukazi alina amalo. Don't you think nti bino bigenda kukyusa Chosen Beck ne bimuddire? Kuba oli gwabikoze mukyala munne azadde abaana omusajja gwalina amujje ku oli. Kyekiki nagamba nti ebizibu by'abakazi bikola ki? Bifaanagana. Omukazi wagamba kale ekikulimo. Gwe kale nga maama oyinza okubeera successful Katonda akakuwa blessing oba ngomanyi okwetangira obanga weegema obanga bazadde bo bakuleetera okubanga mulimu ebintu ebitakukwata naye abaana bo ne basikira ekibi kyewakola baana bangi nnyo basirikidde ebibi by'abazadde baabwe baana bangi abali mu Uganda nga batambulira ku bikolimo ebyabajjajja baabwe baana bangi nnyo mu Uganda beetisse obulumi bwe bataasikira bwe batamanyi nako batebamumanyi nako mukazi watawa omusajja teyazaalibwa najja mu nsi n'asanga ebikolimo nga maama yabisiga ku nsi nga tata yasiga ebikolimo ku nsi nze nvaagulu nga ngamba kyokola mukazi munno bajja kikola oba takikola bajja kikola abaana bo ate abaana bajja kisasulira tayimu zitu bala mwayagala kwata ba Chosen Beck kya kisiru mu bukyamu mu butuufu mutuufu ku bya Kaisaali ku lwa Katonda akola nsobi mutuufu ku bya Kaisaali ku lwa Katonda mukyamu be frank wa opinion yo gwe njagala nze mukkiriza wa opinion yo nzikiriza mu bya Kaisaali nzikiriza mu bya Katonda mutuufu ku bya Kaisaali ebya Kaisaali ye politics bitusanga ku mu bya Katonda teriyo mu Bayibuli mukazi yakeera ku makya kuzana basajja babiri era abakazi mu Bayibuli abasinga obungi baali basaba nnyo Katonda baleme bawa kikolimo kiyitibwa namwandu kyekikolimo abakazi basinga nnyo okubeera nga basabirira era ng'omukazi namwandu aboolebwa gera mu Bayibuli omukazi afiiriddwako bbaawe mu Bayibuli yali aboolebwa nnyo era nga buli mukazi afuba nnyo okola nti asabira nnyo bbaawe bafe bombiri nga bukadde ebitakyaliwo ennaku zino ebitakyaliwo kati mutuufu mu bya Kaisaali nti bya Kaisaali muli amateeka ebya Kaisaali muli amateeka nti minisita yandirese organization ez'enjawulo kutaasa ensonga eyo yazikolako nti tuli mu mugigi ogw'okubeera dictatorship ogw'okukeera ku makya okumyutinga abantu bwandibadde osookera nga tunakutuuka minisita byonna tebikolebwa by the end of the day omukazi nga ye ne balamu omanyi okubeera omuzadde omutima gwo gutawakkala ate okubeera omuzadde nga tunakwagaliza muzadde munno kumusiba osooka kulowooza mu bintu bingi nnyo kati singa abadde nzi because each and ne Balamu alina history we akwanta nakera mutakola ki kuvaayo ne buli muntu yenna alina ebizibu bwe naye ng'omuntu eyaleka omuzadde obanga oli muzadde otuuza enjuyi bbiri n'ogaa nti kino ekintu kino si kirungi gwe kubamu akafaananyi ng'omwana yakuze n'agamba nti taata we yafunyisa maama we olubuto ku myaka 16 asooka namuwa ekitiibwa kye kimu taata alina okuweebwa ekitiibwa maama alina okuwa ekitiibwa alina okuwa bbaawe ekitiibwa nawe bbaawe olina okuwa omukazi gwe wazaalamu ki osensinga nnyo ekintu kigenda okuviirako obuzibu nogaa nti kankitangire nga bukyali kyekinagane omukazi omusiru atwakitinga omusajja omusiru nkikuddiremu omukazi wabanga omusiru abasajja bonna bagenda omwebaka bajja kuba basiru nga ye kitegeeza Chosen Beck n'oli yafuna musiru omusajja si we nkugambye
nze nkwadde example nga omukazi omusiru attractinga nnyo abasajja abasiru. Omukazi omusiru azaalira omusajja omusiru. Sigamye kyoze ne Becky oba simanyi baawe oba oli just nze nkuwa a picture gwolonderewo nti omukazi yenna nga tunakeera mu kyakola nsobi asooka nakeera ku drawing board kubanga tuli bisolo tekikwasa nsonyi ekisolo kye bayita embwa oba embuzi ogenda nga kizalazaala naye kikwasa nnyo ensonyi omukazi ogenda nga amaasamasa bw'ogenda mu byafaayo bya Bayibuli bakurani teriiyo omukazi yamasamasa baana naye abasajja bamasanga ki abaana lwaki because though Katonda yabatonda nga tebalina limit ne ku 9 azaalirako naye omukazi Katonda yamutonda nga alina limit mu bulamu bwe ntalina emyaka gyatalina kera makya kuddamu kufuna lubuto okujja nga lwaki amagero bw'oba Katonda ateeka limit ku mukazi buli kimu kyalina okukola kirina okubeera limited alina kikayo kiwetinga alina okwetegereza gwegenda okuzaalamu omwana emijava nga batalabirira kiki ekyenjawulo kyengenda omuzaalira ngenda muzaalira gorodi bwanga java talabirira gwogenda kuzaala kiki ekyenjawulo ekijja okumuleeta okumulabirira bwobanga gujava asuddewo omukazi kyogamba eyo yabumba oba eyo eri mu rekitango oba eri mu saako erimu ebirungo birungo ki ng'ojjako okugamba simanyi nze nakola ebyasenga manyi okuyimba oluyimba lw'eggwanga any woman can do that but ekifuula omusajja ow'enjawulo kwe kuzuula amagulu gasobola okuwumuliramu bw'abanga ge yazaalamu omwana teyagawumuliramu gwe ki ekiraga nti naagaga agenda gawumuliramu omusajja osobola okubeera nga omukwakudde n'omubba ku musikazi omulala naye nawe manya bajjamu okubbako wajja kubeerayo omukazi yonna yes ajja mukubanga abasajja tulina ekikwate kye tukwaniramu mulimu abasajja nga ayagala kwebaka ku mukazi omumanyifu nga kyayagala ne mafuna ku mukazi omumanyifu ne muzaalamu omwana ennyota yange ejja kuba ekkakkanyi kubanga abasajja tugwa mukwano na jakirizi abakazi bagwa mukwano na mutima na laavu na bigambo naye ffe ndowooza kabina mukazi eriiso kati nze esaawa zino akirabisanga nkambudde waliwo MP gwegamba ayewuusa okuddayo senkatona mpa chance olina MP wa Kampala yesimbe ku bagundi awo omweru oyo bana omukazi era ndabikira Amina oye Amina alina amaaso amalungi ogamba ono waliwo ono Amina si Zahara sina oba ye oba NRM so NRM wa NUP yavudde n'akayana n'agamba si Zahara wa NUP yavudde n'agamba lwaki nze tebanga mulabidde erinnya lye kandabikira bulungi maama naye buli musajja aliriwo ate alina ekintu ky'omukazi gw'ayagala kubanga ffe abasajja tulwawunyuggwa mu mukwano omukazi batwanguwa okusinga abakazi tulwawo gwa mu mukwano omusajja asobola okubeera naawe mu jjakirizo ya myaka 5 n'emyaka 8 ng'ali mu jjakirizi nga takukutanga bya mu kisenge nga entumbo etagikutanga kyova olaba okumala abasajja tuli bazibu oyinza okubeeka n'omukazi olwaleero gwe kigezesi njagala mukazi naali yakigezesi osobola okubeeka ne bbaawo olwaleero nomuddamu saamusamu kati unookera kusanga 2 ez'ekiro noyambulamu night nosigala mu mpale yokaka notandika okuzanyisa amagulu woti ojokola mu musajja afonye okwetegereza kiwasa nakutuuka abasajja Katonda yatutonda nga tetukuta nnimiro eyo lyesanyu yaffe ery'okunsi lyesanyu y'omukazi ate oyanagambadde simanya esanyu y'omukazi ye mwana gwetisse kyovula abakazi bangi nnyo obusirisiru bwabwe wamala okuzaala obuvunaanyizibwa bwe okugatta abantu ababiri bafunye mu bulamu bwe bumulema laavu n'agiteeka ku mwana neerabira omusajja nti omusajja alinganga mwana sawa ina afuna ekyokuzannya asobola okuzanyisa ekinyina akabina akanene asobola okuzanyisa ekinyina eriisa eddungi asobola okuzanyisa ekirina entumbwe kubanga ffe tulibeera n'ejjakirizi kutegedde well Jacobo tugambe nti essaawa zino omukyala Choze Becky bino byali mu kukola omukwano gw'omupya gutadde mu kamera waliwo omukyala munne ebyali mu kukaaba omusajja we gwe bamubbako tugambe nti bino bigenda kumukyukiramu essaawa yonna okuva kati kubanga Choze Becky abakubanga alina management etegeera nga management emanyi branding kyeki nga management emanyi okustruggling okumaking omuyimbi wekiruma gyayitamu yandibadde ekugera Choze Becky okukola ebintu ebimu
yandibadde akwata blood ya Chosen Beck neyawukanako ne ku kyetunda mu bantu nagambye muyimbi ayimbira buli muntu yenna naye gwe teeberezaamu ogenda mupangisa ku mukolo nga waliwo omukazi munne akaaba nti yamubbyeko omusajja atamulabirira gosubira nti oyo agenda omupangisa ku mukolo asomuwa omukolo katugeza ayinza okugumuwa kubanga abakazi basiru n'abasajja basiru but end of the day buli wookera ku makya okulira n'ekibi kijja mbufumbo bwo nkikuliramu buli wookera ku makya okwaniriza omuntu mu bulamu bwo buli kimu kibi kyonna kyalize nakyo kijja mbufumbo kijja mu bulamu bwo era nenkugamba nti buli musajja ali ku nsi akwatibwako ennaku mwana gwazadde waba omuwala bwoba omuwala si tamuzaala tamukwatibwako nnaku waliwo omusajja alina omwana alina omukazi eyenkana n'omwana we ng'omwana alina emyaka 19 ninga alina omuwala gwayagala wa myaka 19 buli musajja ali ku nsi awulyako ennaku ku mwana gwazadde naye gwatazaala tamuwulyako ennaku noneokera ku makya nowetikko omusajja anajja nakusanga ng'olina omwana avubuse tekiko omusajja naye asobola omumwagala naye mwena n'abagala omulundi gumu ye musajja so Chosen Beck nga ye bambi akyali muto ate n'ekibibi ekiriwo nti abantu bonna bamugulumize mu industry tebamubulira kirungi kitemala kyovula ye mambi akola bimusanyusa nga ye ogutali musango because we only live once you have to be happy in whatever kind state gy'olimu you have to be happy n'ekikulu kiri nti bw'obeera mu business ogisomanga omusajja gwalina essaawa zino akola omanyiko omulimu gwakola mukubi wa bifaananyi nagwo mulimu bawe n'agamba mbu ku mukolo yagamba profesa oba profesa omuntu asobola okubeera profesa mukuba ebifaananyi omuntu asobola okubeera profesa mu kupresentinga sente z'omukulu oyo zagamba kale mukubi wa bifaananyi twalabyeko yavuddeko ne wano mukyala yataddemu sente bantu bangi nnyo bali mu nsi bali mu profession ze bakola babalabyeko egundi kuhijja wano mu Uganda teri muntu asobola nti omuntu naafuna sente weziti azifuna wano Jacobo kyenjagala okumanya mu process eyo gye yabaddewo balamwe okwogera bino byonna yabyogedde nga Chosen Beck ne Bayo tebali mu ggwanga Uganda bafulayinze Uganda bavudde mu Uganda tebaliimu n'ekyemanyi bakomawo ku Mande mwebali kati kyembuuza nti omwami ye yaprovidinze bino byonna oba kasente ka mukazi oba kasente ka mukazi oba kasente ka musajja okyoba olina okumanya kintu kimu kyokka bw'obanga oli mukazi kyoyagaliza abaana bo kyagalize abaana b'omusajja bw'omusanga nabo oba abali ebbali bw'ogaana okwagaliza abaana b'omusajja abali ebbali manya naawe bonoomuzaalamu ensi tejja baagaliza maama Babi Kyagulanyi yazuula nti bbaawe alina omwana emabbali tiyateekawo embeera yayagala kunoonyereza mwana ki ne bamusembeza bamutegeere gye baavaamu gye bizinesi jja bigendamu omukazi yenna yenna obeera mu limelight obeera kyakulabirako eri ensi tolina kubeera selfish bakutwala ngaekyokulabirako kati ekyokulabirako ekyo olina okikira kumakyo kiteeka mu nkola nekinyikira mu mitima gy'abantu essaawa Chosen Beck mu bintu byalabye ku media ebigenda mu maaso nga ne mukazi munne akaaba yandibadde avaayo nakolawo ekintu ekyenjawulo ngaki nazaamu mubaawo amagezi namunjukiza obuvunaanyizibwa bwe ebyaddala kuba nagambye nti omukazi musomesa asobola okukwata omusajja omusiru namufula omusajja omuki omugezi omukazi asobokera ku makya okusanga omusajja atalina adde n'ekikumi namufula miliyoniya kyobola bagamba behind a successful man there is a noble hardworking and prayerful woman atakowakera makya kusabira Katonda lwebaza bbaawe okitegera naye kati byonna bibaddewo naye asidisa naye tomunjukiza kini kimu kyokka yeeteka olubuto emyezi 9 yeekona akagere mukazi okitegera gye bujja maaso ajja kutegeera byonna byonna abantu byebamugambye kati asobola bitegera because alina sente ali famous
naye ekintu kyasinza okukendeeza emikisa ng'oli mukazi nga Katonda kwanzeka akaddusu kyebayita kale nga kiva mu mukazi munno kale omwana wange kasiiba enjala kale kululwe kaneme kufuna sente za kale kaleme kusoma kale kigera mugoberera tekikoma kuyina abaana bekijja bakwata kweli era amiri n'ekintu kimukwatako yava mu mikono gy'oli yes yava mu mikono gy'oli omukazi naye akyali mu bulamu bwa Chosen Becky ne mubiri gwa Chosen Becky akyalimu tekirinaga nti kasita webaka n'omukazi live nga toyambadde kondomu omusigalamu olwekirala meya nze ntemi naatera okkuta Chosen Becky yabadde ku umulwa ne baawo n'omusiraamu abasajja bonna babadde nabo babadde basiraamu awo abayogedde baavudde ne boogera kyetutanamanya I think oyogera ne Amiri right and he's your friend Chosen Becky yatola shahada emutwala officially mu busiraamu twamulabeko ku nyumba ya Allah gye tuyita Kaaba kiri ekifo kitukuvu omuntu nga tannaba kutola shahada eyo ekwaniriza okubeera mu Buisiraamu officially toli supposed linnya mu kifo ekyo gwenge yali close n'eno family wategeerako nti Chosen Becky yatola shahada eyo oba waliwo ekigenda mu maaso nti oba bwe yakwataganya ne Abdul ono balina emikolo gye baakola before nga tebanagenda ku Kaaba kozi twagala tujajinge mukazi kozi ayinza yakola shahada nga tumanyi nga likufaananyi tebifuluma ndaba natola shahada tugere ku Chosen Becky nkuwa nsiramu kibuuzo kyo ndoga natola shahada teri muntu akimanyi nagitola era terabika nko wantu wonna naye nasigaza erinnya lyange era ajja kuba kugizibwe nalina amanya abiri ge nali njagala Yakubu ne Muhammad ogaba siraamu naye sivanga gamba nze ndi nasiraamuka naye ngoberera ennono z'Ekiyisiraamu era nze mu kugoberera kwange okw'Ekiyisiraamu naye ngenda mu muzikiti sisalanga musiraamu nzijja ngenda kuddamu nzijja nkwata mpola neba nga ndi muzikiti sisaba mu kalulu otegeera naye ngenda mu muzikiti seyisanga musiraamu because nkyasoma obusiraamu mbeera wala era mpa ekitiibwa obusiraamu natola shahada kakube church sisabira kalulu mu church kakube kulumbe kakube kuzika sikola ki simanyi oba yatoola oba teyatoola but manyi waliwo obukwakulizo mu kifo ekitukuvu ekyo obugenderako bukwakulizo ki omuntu bwayitamu nga agenda ku Kaaba agenda kukola umra bukwakulizo ki bwolina okukola badde nsaba otulambululiremuuko Chosen Becky yagenze ku nyumba ya Allah ffe tuyita Kaaba tetwagala tumujajinga ennyo twagala tumanye nti ali akkirizibwa okubeera nti agenda mu kifo ekyo nga naye akakwakuliza akasooka oteka okuba nga oli musiraamu teka okwakuliza akasooka nga shahada ogirina okugenda kulambula ennyumba ya Allah kubanga ebikolebwayo oteka okuba nga oli mukkiriza ngaoli musiraamu ngaolina shahada ekyokubiri oteka okuba nga okubanga abantu babiseera ebisinga bagamba nti ngenda kulambula ennyumba ya Allah kasooke ngende nsibule bajjajja nga tolimu kweraguza konna kuti bizimu gimusaba mumperekere mugende mugire byotokubanga byonna tobirina ekyokubiri olina kuba mufumbo bataba mufumbo noba toli mufumbo osobola okugenda n'olambula ennyumba ya Allah kubanga abaana bato bagenda kati wowulira erinnya bayita Jacob nzikirizibwa okugenda osobola okugenda ng'omulambuzi naye nga tugenze kukola ijja kulambula ensi eyo kubanga baana abangi abali eno abakola eyo mu biyumba y'Abawarabu naye nga tagenze ku kiri kifo kyennyini nyine ekitukuvu naye nga musiraamu era nga musiraamu erinnya naye tutunuulire essaawa zino
nti nze nsobola okugendayo nga nze Ibra ndigendayo kuba nze ndi officially musiraamu tutunulire ekya Chosen Becky kasooka embuuzi simumanyi nnyo Chosen Becky musiraamu kyembadde mbuuza omukulu ono si musiraamu nange mwadde example akakulizaako kamala okumugjamu okubeera nga takkirizibwa kubanga Chosen Becky okufumbirwa omusiraamu tekimufuula musiraamu webale nnyo Chosen Becky ateekwa okutoola shahada nakkiriza kati olwo obufumbo bwe balimu omusajja bwe yafumbiddwa musiraamu kati omusajja bwe yafumbiddwa musiraamu abo si bufumbo bali mu bwenzi musiraamu tebayita bali mu muzina kyetwagala okumanya unless nga babina ebintu wammanga bikoleddwa ekisooka bino ebintu wammanga bikoleddwa balina alina otola shahada obusiraamu tebukkiriza muntu wa ddiini ndala kufumirwa ddiini ndala tekikkirizibwa era mu mateeka obanga oli mulokole tokkirizibwa kufumbirwa musiraamu unless ng'omaze okyusa eddiini n'oyingira obusiraamu omusiraamu afumbirwa musiraamu kati kyebalina osooka okukola kukkiriza Allah n'omubaka we kutola shahada afuuka omusiraamu wamala ofuuka omusiraamu then tunoonye ani agaba taata yagaba omwana omuwala maama tolaba nti no bamaama kusinga omaaza g'okuza kusinga omaaza tokkirizibwa kugaba muwala we era mu busiraamu tekikkirizibwa kakati webebanga Chosen Becky bazadde besi be bamuwaayo era obufumbo bwe tebuba tebukkirizibwa bintu bibiri ekisooka obufumbo bwe tebukkirizibwa lwa nsonga bawakanya eddiini ekyokubiri bazadde be taata we si yawaayo Chosen Becky taata we newaba si musiraamu era omuzadde asigala ki muzadde taata wasobola okulikomendinga nti gundi Ibula oyo mwannyoko nkukuwadde olukusa gwe engeri gy'oli omusiraamu Ibula nkukkiriza mugabe naye ngaolukusa tulujjani tulujja mu bazadde gwe bayita taata oba taliiwo era waliwo emitendera nti oba taata taliiwo mwannyina abeerawo taata we omuto abeerawo gundi abeerawo bakkiriza ogaba naye kusaidi eno maama ayitagaba kale tweyanza nnyo tweyanzege ensonga ya Chosen Becky okubeera nga yagenze ku Kaaba tetwagala tugigende nnyo into details reason being tetumanyi oba okugenda ne Abdul ono omusajja omupya before okugenda bamutoza shahada nga bifaananyi tebinafu wena kwestana kukiri onasoka komesoko kujja kukomoka tinsemfuma Amiri ate kubanga yawowa Chosen Becky nina kati njogera ne Amiri era sobola okulaga message tamuwanga angambye tatolanga ku shahada Amiri yennyini teyamuwowa bulijjo Amiri abaana bonna bazadde mu Chosen Becky yakolanga zina abaana busiba Amiri mu busiraamu abaana busiba Amiri mu busiraamu baba baana ba mukyala mu busiraamu abaana obusiraamu mbwagadde kyo kifubawo naye nga kigee mazima omwana wa zina yenna gw'ozadde mu bwezi aba mwana wa mukyala although ovunaanyizibwa okubalabirira era obuvunaanyizibwa okubeera ng'obalabirira era okumanya nino baana sibabo oli okumali tebasika emali ya Amiri abaana bwe tebavunaanyizibwa bulijjo Amiri mpulira ntulabira abaana nga mutuufu abaana bazina Amiri ssebo muwabala akantu ako nkagada ekyo kinjagaza obusiraamu nti obusiraamu ng'obuyingidde muno obutegeera n'obumanya bunyuma nnyo ate buwooma nnyo kati ssebo tukwaniriza okategedde natuladda saa njogeddeko ne Amiri ne mugamba Amiri saagala genda nsonga za Chosen Becky zino naye akoze bubi tumanyi Chosen Becky okugenda ne akoze bubi okugamba nze sensaba Amiri bwe kimu interview nga bamwebuuza ku Chosen Becky taddamu bikola musindikidde busindikizi message era ne mugamba nawe kakundi kenjagala byonna byakoze kumakugwe munamawulire bikuyamba but Amiri taata yaliko ba Chosen Becky amanyi obwere ba Chosen Becky akoze mbubi Jacobo Amiri Chosen Becky oba yabadde ku Kaaba ne bawo n'omupya tetumanyi byabadde because biza okuba nti before nga tanagendayo ekitabo ekitukuvu kya Quran yamutoza shahada ekitabo ekitukuvu kya Quran tekitukubiriza kujajinga abantu kituufu
Allah yano kola ki okujajinga katumulekere Allah we amujajinga luwe nekira kubanga kimanyi nti ebitabo bibiri Bible Quran tobizanyirako mizannyo gyo buli muntu era nga muyimbi akoze amanyanga ku Quran eyo afundikira bubi betegereze bonna bazenze nkyuse simanyi bwobanga owuya nti Quran oginyooma oyogizawala nze njina nosogigulira genda okwatemu olupapula lwoli togenda olukolezemu kyoyagala kebe Bible eyo ojja kakasa nti ekitabo ekyo kikuba emiggo ate wekitandika okukuba emiggo kikuba mpola ate wekikuba kinoza Bible Quran ebyo bitabo bitukuvu tebabizanyirako tebabimantalirako tebabitwala nga kyamudido ola ne Bible yaffe gyetukkirizamu fe abasaidize negamba balijja bannabbi b'obulimba ekugamba gye bali osobalako ebikolwa byabwe nti noono omuntu gyagenze kati saawa zino yava ku Katonda alina omuntu mulala gwasinza naawe mu busiraamu waliwo mbiyiga bwizi kyekigamba nti ono omuntu ono akola ebintu byaswaitaani wadde ali mu busiraamu ebya haramu ebiri haramu kati zina wacoze wa Amiri ne musanji we lwali mukola kyoze ne Beki wategendereza ekitabo ekitukuvu obedde nje bayite Kiyisiraamu tezanya Jacobo omuntu yenna ali eyo ngenda baleetera full details about that nti Abdul omusajja omupya wa Chosen Beki tetumanyi oba nga bagenze ku Kaaba basooka toza shahada Chosen Beki tetunnamanya cause videos ezinafuluma cause possibility eyo weeri noba baba babadde eri bayinza okuba basoose funa share yawo ne bakola ki ne bamutoza shahada so tetumanyi tujja genda into details nga tumaze okumanya ekintu ekituufu tetwagala mmoja ajinga nnyo naye akatono ke tutegeddeko buli omu atwale ekyo kike Meya nga natera okuta omukyala amanyiddwa nga Daniela Atim yasabye divorce officially ng'asaba Dr. Jose Chameleone simanyi oba ensonga ezo wazitegedde kuba lugundi ewagirabyeko nagirabye nera nga nkugamba ku bya Kaisari mutuufu ku bya Katonda mukyamu Chameleone abadde ne Daniela kubanga ki bw'obanga bakututte mu kyaki bagamba okufa ekintu kyokka kisooka okwawula abaagalana abaali bagenzeko mu kyaki oba mu kereziya kiri kintu ekyo kufa ebizibu bino simanyi omusajja mwenzi simanyi omusajja tasula waka omusajja yali ankuba omusajja bikoze bitya byonna ebizibu ebyo tebisobola kukeera kumakya kukulisaawo omusajja oyo gwali introducing amaaso ga Katonda mu bya Kaisari mutuufu kubanga ebya Kaisari birina amateeka gaago siga amateeka ga Katonda naate kyewunzisa mu bya Kaisari otuuka mu mulamuzi bakukwasa Bayibuli bakukwasa Quran okuba ekirayiro bwogenda mu office zino za gavumenti bakukwasa Bayibuli ba Quran naye nze teriyo kizibu Daniela kyasanga ng'abakazi abali mu Bayibuli tebakisangangako kanti kudiremu teriyo kizibu Daniela oba mukazi yenna ali mu nsi kati abali mu Quran abakyala beyogera ku betakyasangangako Nabi Muhammad yalina abakazi bameka yalina abakazi 9 Nabi Muhammad mu Bayibuli omwo mulimu omusajja gwe bayita Yakobo nze Jacobo mu Bayibuli yalina abakazi babiri omu nagendayo ne mwanjula ngino mutuseeka nga bampadde mukazi mulala nenzirayo mwe ndazo wano nga nkoledde mukazi oli ate wati mwampaddemu mulala ne bangamba wana makaka fe tuina etteeka omuto takusooka kuvaawo ng'omuto tagenze bw'oba oyagala n'omuto kola omuto jja mufuna Jacobo nakola nenfuna lekyo ne muteeke waka nibera abakazi aba nga bona baki bava mu nyumba egyo taata wawe ne mama wawe yogo era sikiri kulwalira olwa Katonda yatonda ebyafaayo bya Jacobo teyawanga na lekyo yamala nakola ki naavaawo naafa nasigaza so teriyo kizibu ekiri mu Quran nga mukyala ali mu Quran oba mu Bayibuli Daniela abakazi abo kyebatasangangako ate ekyabo kyali wasi nnyo okusinga bino betulabako kati divorce gye yasabye
tali menti kusaba divorce mu bya Kaisari mutuufu mpuliza bulungi mu bya Kaisari mutuufu 100% ne mu bya Katonda mutuufu mukyamu kubanga mu bya Katonda yagenda ne bamuteetera mu ccopa fena twamula mu ccopa n'avaamu ne smile ennungi ennyo ennene n'agenda n'akuba ekirayo n'agaba bannanze paka okufa lukola ki twawula akyali mulamu kyova olaba mulimu abamu bagana okugaba ekyo naga sijja kukkiriza divorce kubanga nze nkyakwagala ate olina n'abaana ekirabo kyetwali yakigamba okufa twawula ninaku nga nfudde awo ojja kubeera ne divorce yo okkirizibwa okufuna omusajja omulala omukazi omulala naye nkyali mulamu naye ngaesaawa zino nkyali mulamu Daniel ebyokusaba divorce abivaakwagala so akera matya kusazaamu kirayo kinakeera kumakya okusalaamu waje kata busiraamu ate buta mangu obusiraamu olaba n'omusajja n'obanga obadde omusajja n'owasa omwana w'abendi nga mutaka takola bulungi omwana ali waddembe ogamba muno obufumbo omuvuddemu ensonga omusajja omuwala ensonga eyo ebeetegeerekeka omusajja okubanga takangabala bulungi nawe amahali nazzaayo amahali n'agambakitadde kati era mbusiramu kyenjagala kumbusiramu ekyaki kino omukazi yenna tomuwasa kwoleza nakufumbira nze obusiramu mbwagala nnyo omukazi yenna tomuwasa kwoleza kufumbira simanyi kukola biki biki ebyo omukazi omulimu gwe gwokka kukusa muki musajja mu buliri olaba n'okuyonsa omwana omusasula olina omusasula okuyonsiza omwana n'okwoleza n'okufumbira olina omusasula kyejagala ku busiraamu kubanga omukazi omusiraamu lwaki bakola ebyo takkirizibwa kukola onamulabirira bulabirizi nakukusa kisenge omulimu gwe olina omusala ng'akoleza eki kyovola nti omanyi waki obusajja batugamba tuwasa abakyala bana ekimu ku kyo nti bano abakazi bagenda mu nsonga zaabwe kati omusajja tebayinza kugenda mulumu omukazi omusajja alina kuwankawanka aba mu nsonga genda kewa Fatuma aba mu nsonga gendako wa Lukiya gendako wa Lema mulimu abakyalo batukanga ekiseera nga nabo tebalina munyivu nga bakambwe embeera kati okugeza okumuwa akadde atowolokoke n'ogenda wa namba 2 wa Fatuma akakane ali mu Amerika ali mu Amerika well obusiramu meya obusiramu bunyuma kulwalira obusiramu bunyuma kakati Daniela yasinzidde eri n'asaba divorce goza tekyandibadde kyabuvunanyizibwa n'ajja n'asabira wano divorce nze nkiddamu Daniela ekirayiro kyeyakuba mu nsi yonna mu maaso ga Katonda kimugamba paka okufa okulibawukana oli tannafa naye tannafa kati eyo kizibu kimwezagga nti noye yamukoowa okitegeera era teriyo kizibu Daniela kyasanga abakazi abali mu Bayibuli oba mu Kurani kyebatasangangako ati akabisa kajanjeze mbakuba kamiliyoni sigimuwa waawo nagiwulira sigimuwa ngamba sijja gikuwa paka okufa ninda nfe okole byonna byoyagala okyali mukazi wange gwe mama abaana bange divorce sigimuwa mbakuba nze kamiliyoni eko kyekiro kitwakuba saakukaka nakuteka munyonyi bulungi nnyo naye nkuvuga nenkutwala mukale novaamu ng'oyambadde white ne kasimanyi ne lipstick wa red nebakubuuza ne babuuza waliyo omusajja eyo oba omukazi eyo ali eyo alobera abantu bano teri kyaki yali nsirifu ekye nga tulaba wetuwali nali ntudde n'amabega waliwo nga Daniela akuba ekirayiro kyaki yali nsirifu ekye okujjako Daniela ayite abantu ffenna abali mukolo ogwo asooka asabe ffe atuyite batuwa invitation asabe ffe kamiliyoni nze mbakuba kamiliyoni sigimuwa okujja nga atuyise ffenna bannamawulire abaaliwo atudde mu kyaki ennyini gye twalimu mu copa oba ffenna tupangisa copa tudde mu kyaki gyalimu bannange olw'okusinziira ku bino ABCD Bayibuli yabyogera nti omusajja akola ABCD mukyalwe awo njagamba Daniela omukolo gwe gusokerako ddala omusajja akuwa divorce twagala divorce ya Daniela naye nga temuli mu Bayibuli kizibu kikungira mukazi kusaba musajja atuyite ffenna mu bitiibwa byaffe
kwa batuta bitibwa byaffe ne tulamba bitibwa byaffe ne twasunga embaga twagiraba sene nyinyi zatokumuka kwolwo chopa yali ya milioni zibaine milioni 5 so milioni 3 zide za kuza ali mukusaga Daniela ali mukusagira mu sente blood tell you tizibu Daniela kyasanze ku milioni nga mama nabaje atakisanga ngako ne mama nabaje wama banange nze mvudde mufumbo oga mama nabaje kalimbula bulungi obajene nte mu 7 tamanje bawa ina abana mabali tajimanyi achimanyi kakati akabisa kachi kajanja tujja mu divorce paka ujanga atise fene tutulaawo tujja jimuwa mvudde wana